Bw'onoolaba Wayiso bamutadde nga bamutadde omanya nti alina ddiiro yaba Olivia Lutaaya gy'amaze okukola ne gavumenti. Kankwezi ebintu bibiri yazze nabyo ng'abyogera. Yazze nga bamusibye empingu n'awanika bw'ati emikono gye. N'agamba nti bansanze ne mukomera gye bansibidde. Ne baŋŋamba nti ekinsibya nve ku Kyagulanyi. Naye nze si kyekyandeeta ne struggle nagijjamu nga ngimanyi sijja kuva ku Kyagulanyi. Era nja kumulemerako. Bw'olaba okafunye ojja kasalo okateekemu abantu bakalabe. Copyright nedda. Copyright ekukkiriza. Kati ng'agamba nti nze sisobola kuva ku Kyagulanyi. Babadde bampa ne ssente nve ku kyaki Kyagulanyi. Tewayise na ddakiika 5 n'agamba nti atansibayika abaziguluka. Kati ffe abalaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo ezo statement bbiri ziba zikoonagana. Ayinza okuba kiri kyasoose kyabadde kituufu. Kati kino yakireseewo political. Kati kino akireeta ng'amaze okudda mu muntu n'agamba nti ate eddiiru ngisse. Kati ajjawo kiri azibikire kino asobole okuyingira mu ddiiru eri afulume. Kuba kati Wayiso Mufumbiro ne bamuta kati akakalu yakawangudde dda. Bino nze mbikugamba bulijjo sajja ne gamba nti yenaka bayinza ogitutwalako. Ndiye kati kaluko kake bamusibye ako bw'omulaba nga nominate nze mmanyi engeri mu biru gye yampangulamu wano. Bw'olaba Wayiso Mufumbiro nga nominate nze gule suuti sebo gy'onaagenda okujaganya ku Victory Party. Gwe wino yipya jagenda okitegedde olwajja kuba awangudde akalulu kati wano. Era ekyo kyewawulirawo nabo bagamba nti Besigye ali mu kkomera ali ku kabadi kubanga Kyagulanyi abadde amuyiseeko nnyo kati baagala bamutulugunye abantu bakomewo mulayitiye. Etteeka ndikusomedde eryo etteeka ne Kyagulanyi tali seefu. Tubaleke kulowooza nti Mwami Museveni anafuye nnyo nti kati kabaziguluka yasobola okukwata abantu ba Wayiso Mufumbiro. Nina gwe nkigambye nti twetaaga okubeera feya. Wadde nga twagala ebifo revolution erwanyisa Museveni twagivaako ne tudda struggle erwanyisa Museveni twagivaako ne tudda mu revolution yaffe abadde mu struggle okwenunula tufune ebifo. Tuteekwa okufuna ebifo mu bwegendereza nga tetufuna bifo ebyo nga tulina be tubiyiza. Bw'oba oyagala okulya ennyama totta muntu. Kale bw'oba oyagadde okulya omuntu genda emulago mu mochale bakuwa omulambo oli ogwo. Wonna osinzira okubeera ng'otulaba ku mukutu guno nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya, wasuze otya, oli otya, mu ggwanga mw'oli, mu kitundu mw'oli ne musawa mw'otulabira afunye okusomoozebwa nkusaasidde ofiiridde olwazizza bakubbi bakufeze n'okusomoozebwa okulala so tuka ku buwanguzi nkuyozaayoza. Gwe babbye ne bafera lwaki omusaasira? Omanyi kye baleta okufera afunyeemu akasente ko oyagala kugula ttaka abantu abamu bababba babasinze magezi. Bw'ofuna miliyoni 5 ng'ogenda kugula ttaka lwaki tewakose Wandagi miliyoni 2.5 n'asooka okwetegereza oba ky'ogenda okugula kituufu? Abamu ndowooza babeeramu nnyo okupapala n'okupapa. Anti abasinga obungi ayagala nnyo okutaasa. Kati katugeze ng'omusajja yali abuusa omwana nga yeesibye tawulo tawulo n'egwa n'ayagala okutaasa obwerere bw'ate natta omwana. Lwaki tokkiriza obwerere bwo ne babulaba bameka babulabira nga tebabulabidde ssente? Leka obwerere babulabe naye omwana omukole ki? Naye ate bw'ota omwana n'okwata ettawulo oba musiru. Yate omwana n'akwata ttawulo omwana n'agwa wansi n'afa mu busolo tebabulaba. Kibi nnyo. So kati gwe kwate miliyoni 2.5 oziwese Wandagi mugambe nti nkolera due diligence. Saakugambe ennaku ezo gwe nataasa obukadde 8. Ate wakiŋŋamba yakuwa ssente mmeka ye? Emu kitundu yokka. Wataasa bukadde 8 yali agala gula ttaka. Ngenda otuukayo nga bali bamuguza kapa mu kutiya kataba nkube bannoonya na kunnoonya abo bali babulooka. Kati ye yakubira essimu n'akuyita. Mwami Wandagi baŋŋambye nti gwe omanyi ku by'okunoonyereza wano ngenda kugula ttaka liri Nakaseke konze empapulo tinamba ne buloko namba.
nabikuwa nemugambe yange mu kitundu ompeyo n'endala emu eya surveyor wange zonna nazikuwa nga bino byonna bamuwadde biri genuine bituufu ne bwogenda ku saaki bw'obyaza bituufu naye nga bye bamulaga byerungujja bamuguza kamwokya era nga bw'okola saaki bw'osaaki nga bituufu era bitunda yeye naye nga waatunda si ekyapa si weekiri kati bukadde 8 zali zigenda mugenda nga nabo sinawawe naye abasajja nga bafeere bannaye kale nze sera kusaasira muntu gwe bafeeze kubanga waliwo abakola omulimu ogwo kubanga ogwo omulimu ngukola okuyambako obutakufera naku ezo abadde mukwano gwange abadde agenda kugula kibanja naye nga bamugambye nti gwe sasula ekibanja bwe bw'onomala sasula tukutwala eri nannyini ttaka kyekyo tekisoboka kikyamu ne mugamba ekyo tekibaayo osooka wa nannyini ttaka nakkiriza nti oyo atunda ekibanja kye bw'amala okukkiriza nti oyo atunda ekibanja kye then n'olyoka ogenda n'osasula bw'omala okusasula n'oleeta wa nannyini ttaka n'ateekako omukono ku ndagaano yo ey'ekibanja ne mulyoka mutandika okutegeeragana naye ebyokwegula bitambula bitya ebyo byangu naye bukyanga mugamba nti bagambe bakuwenda enamba ya nannyini ttaka twogere kati ennaku ziri ezi tebamuddiranga baali tebamuguza kapa mu kutya banyabo ne baseba abatuwuliriza era abatula balina gye musinziira mbalamusizza abalina emirimu mbebaza emirimu gye mukola naawe atalina mulimu nkugamba toggwamu maanyi mu kiseera kitono nnyo ojja kubaako wooli bano abatutwala olwaleero oba abatuvunaana olwaleero abatufuga batambulako wano nga banoonya emirimu omuntu n'ava embalala n'enkumbi mu nankani naye nga tamanyi najalaga baasi n'emusuula ku baasi paaka yayitanga ey'abaganda kati waliwo okukwalisero baasi tamino bayitanga ebaasi y'abaganda edda bannaffe babajereganga n'obajeregambu bwe yatuukanga awo n'awanda eddusu mu lugalo mu kibatu n'alikuba bwati be pa gye gagenze gye gasinga obungi nga lyekkubo lyakwata era yatambulanga ng'abuuza nti banyabo ne basebo muyina omulimu banyabo ne basebo muyina omulimu mwana watuweewunye bajjajjaffe ne bamusenza ne bamuwa n'omulimu nga n'okumumanya tebamumanyi naye n'addayo ewaabwe n'anyumiza abaana be nti abadde aliira ku ndagala bw'aba asobola okujja n'enkumbi ki ekyamugaananga okujja n'essowaani nabe waabwe tebaayinanga ssowaani kubanga gy'olaga omanyi mu byonna byonna nga akomplaininga kuliira ku ndagala nti aliiridde ku lulagala naye nga baakomplainingako okuliira ku lulagala wakati alina essowaani ezi eya taata eya maama n'ey'omugenyi nga naffe abaana abato batukoleza bukoleza abalenzi mubeera wa ddadi abawala ne babeera ewa mami era batugerako n'olugero nti otunula sseddoolo ng'omukoleza amazeewo kubanga ono yakozanga n'akoleza oli ate naye n'atandika okulya abazadde bedda bannaye balinanga obuyinza sibulabanga tibwali buyinza ensi yali ekyatambula nga bweteekwa okutambula kati mwe muyita obutaba na buyinza ensi etambulira ku bikukujju tuvuga kataka kati muvuga kataka ebigaali bye bisika endogoyi naye nga mu mbeera eya bulijjo endogoyi yesika ekiki ekigaali mulinganga kino ekisusuta kye bagamba mbu kirina emitwe ebiri kinnamagoye naye namagoye talina mitwe ebiri alina omutwe gumu just amanyiyo okutambula mu livansi tolaba abavuga pikipiki waliwo kati pikipiki ezikuba livansi ate nga luti zetubadde nazo zonna ziba zigendawa mu maaso tricycle ey'amagulu 3 ekuba livansi naye ey'abiri tekuba naye waliwo era bazikubisa abakugu so kaakati bannaffe bano muleke kubatunuulira nnyo bwe mutyo bo balina ekyabwe bajja wano nga bamanyi ekyabaleeta kati ffe abali wano nga tetumanyi lwaki tuli wano ffe tulowooza nti buli kintu kiri okke naye tunaagenda okuzuukuka ng'obudde bukedde naye gwalina gw'oyambye okuba obulungi naye omuwadde siringi 10,000 olwo weebale nnyo nakunyumiza omuntu yampa siringi 10,000 nenfuna obukadde obutakka wansi wa 5 mpozi ali bweru Bungereza nampa data olwo yampa data wa siringi 5 wano nze nenkubira ali mu America nenfuna obukadde 5 ne mwaka 10,000 ntenda kuba wakisa bw'ofuna ne bw'oba ofunye siringi 10,000 kwata waakiri nusu 2 ziwa omwana owewaka yenna gw'osanze omuweeko kuzoofunye olwo naawe ofune omukisa mu kufuna kuli w'ofunye mukisa gujjira eri oyo agaba so saafuna esebo
manyi ogedde ku bufere wali omusajja guli yankudde nangamba bami sintise kuno milioni 2.8 by mistake konze bosindise lese manya ki najjako nange yangambako nti mbadde nziwereza girlfriend wange ku simu yange eri ku WhatsApp eriko ekifaananyi ky'akawala kange ekwaweereza kwajja nampeereza message mu inbox n'agamba nti nsonyiwe mbadde mpeereza girlfriend wange sente naye nziwereza ku simu yo giri 8,800 ne mugamba simu eri mmanya kibike namubuuza ekyo teyadda bantu bangi nnyo abatuyiyiza mu nsawo zaffe sajja bayiya bannaye tulina okuba abeegendereza ekituufu obwavu bungi n'abayiya baba bangi kale wona wasizira okubeera nga otulaba tugenda tambula ne Center Mukasa Sewandagi kanso Sewandagi sebo njagala tutandikire ku nsonga ya kiwamba bannabyabufuzi kikyoyite kiwamba bannabyabufuzi nalabye bamuyita Bobby Giant ono omusajja omugulumivu bamututte nendaba Waiswa bamukutte naye njagala osooka otubuulire state olowooza bamuwambye buwambi anti kati leka nsooke mmalayo ekibuuzo state tekyalina maanyi gatwala abantu gabakwata nalabye agamba nti ye Kabaziguluka yamukwata era akimanyi kansooke nzijeyo galubindi nga DPP ba state bali mu kooti bakulaga nti be bamuyina era bwe yamaze n'agirinnya eya prison netokota nedda ku prison ate galubindi otekakoza ki anti bulwogera bwotyo kati alomba ngenda kujjayo biwandiiko kati nina bibiri oyo bamuyita ssemateeka wa Uganda Constitution of the Republic of Uganda 1995 ate kano bagiyita Penal Code Act kapu 128 kati sooka kusoma muno mu ssemateeka wa Uganda tuli ku nsonga za bannabyabufuzi mu nnyingo eya 28 anti kati nze wano sigiina akatundu ak'omusanvu yono ssemateeka gwe nkute era kyanteesezaako galubindi akatundu ak'omusanvu kagamba no person shall be charged with or convicted of a criminal offence which is founded on an act or omission that did not at the time it took place constitute a criminal offence. Nti tewali muntu anaavunaanibwanga omusango gwa Naggomola olw'ekyo ekikolwa kye kye yakola nga we yakikolera kyali tekimenya mateeka. Kati nganze nawasa mukyala wange yasooka nga wa myaka 14 mu 89. Kakati mu 89 toyinza kunzijayo olwaleero n'onvunaana omusango. Okyamuyina naye mukyali mwenna omuwala musawo iyo mukyala akola bye kati nange nkola byange. Omuzalamu omwana omuyekka omusawo ono w'Emmengo wangamba yali zaini nga yaddayo soma yazeeyo kusoma kyekimujjaako kuba musawo. Omukyala amuwasa alina 14 by then ng'etteeka terikukubira nganze alina 17 kati mu biseera tewaliwo tteeka livunaana muntu yeebase na muwala atawera mu myaka 18. Kati oyinza kunkwata olwaleero n'ontwala mu kkooti n'onvunaana nti mu 89 kuva ffe twatandika okweyagala mu 87 toyinza genda n'onvunaana nti mu 87 weebaka n'omuwala ataweza myaka 18. Ekyo tokisobola. Yennyingo eno kyegamba. Kati ennyingo ye 12 akatundu ake 12 ku nnyingo ya 28 ne kagamba except for contempt of court no person shall be convicted of a criminal offence unless the offence is defined and the penalty for it is prescribed by law. Nti okujjako okunyomoola kooti teriyo muntu anaavunaanibwanga musango gwonna okujjako nga guli mu buwandiike nga gulambikiddwa mu mateeka nga n'ekibonerezo kyagwo kimanyiddwa. Lwaki njagadde okujjayo ssemateeka ono bye bino ebyetobese mu katemba ono gwe bagamba nti kino kiwamba bantu kino kibatwala luddawa. Nalabye mukwano gwange Joel Senyonyi yavuddeyo n'atugamba nti bano babakwatira mu tteeka erya UPDF Act nga parade we yabeererawo etteeka eryo lyali terinaba kuyita n'olwekyo babakwata mu bukyamu. Yensonga lwaki nasoose kusomera akawaayiro kali ak'omusanvu ku nnyingo eya 28 mu ssemateeka then ne nkusomera akawaayiro ake 12 era mu nnyingo eya 28. Kati katulabe etteeka ki erirambika omusango bano abaana gwe baakoze. Eno bagiyita Penal Code Act kaapu 1028 ennyingo ya 45.
Enyinga yana mu 5 katugisome nayo. Unlawful drilling. Drilling kibaki kugeza mu bya kulwanyisa. Ze bayita drills. Kwegamba kwe kuba n'ebitendo oba ebikolwa ebiri uniform ebifaanagana. Katugeze n'abaana baffe ab'amasomero nga banaaliba n'olunaku lw'essomero basukuliba ne bakumba. Drilling kitegeeza kukumba. Kikugezesa bya kulwanyisa. Tujja kiraba nakyo tugenda kukiraba. Akawaayiro kagamba 45 emu. Without any person who without the permission of the minister trains or drills any other person to the use of arms or the practice of military exercises or movements or evolutions. Kati wano bakikulaze exercise bye bitendo by'amagye, movements z'entambula z'amagye, evolutions bye by'abamagye bye batera okukola mu bintu byabwe. Naye bagamba nti okukola ebyo okugezaako okutendeka omuntu mwebyo waliwo neddula endala zirisobadde ogambe ez'okukozesa ebyokulwanyisa use of arms oteekwa okuba ng'olina olukusa lwa minisita. Minisita kyayogerwako wano, minisita wa byakwerinda gwe boogerako wano. Akatundu bbi kagamba any person who kati wali tugambye atendeka abantu abo gwe tukola ki gwe twogeddeko asooka tuli ku mutendesi katuvudde ku mutendesi ku nyanza eyali mu parade eyatendeka parade katugenze ku owokubiri is any person who is present aliwo at any meeting or assembly of persons held without the permission of the minister. Wali naye nga meeting eyo eri gye twagambe tefunye lukusa lwaki lwa minister for the purpose of training or drilling any other persons to the use of arms or the practice of military exercises, movements or evolutions. Kati baliyo basanzaawo nina wentero balaba wali mabega wali nga bakola dulu zaabo ziraba bana ba security kati ozebuzi wali oyimiridde kantu kali obalaba naye nga tebalina lukusa lwa minisita omusango kwata twasoose n'atraininga then ne tuddako aliwo mu meeting abalaba kakati ne bagamba omusango abali omusango commits a felony. Emisango girimu ebika bibiri. Waliwo omusango bayita misdemeanor bwe busango obutonotono then felony gye misango eminene ejja naggomola ng'ebibonerezo byagyo bisuka emyaka emeka 3 okusibwa. Commits a felony and is liable on conviction to imprisonment for a term of 7 years. Nalabye lumu omubaka wa parliament nga yetamanyina kumanya nti etteeka liwa n'ekibonerezo. Lumuki ono wa South Mityana yenga yabisomera yenga tasomye wano for a term of 7 years. Akabadde kawairo namba 1. Then akawairo namba 2. Any person who at any meeting or assembly held without the permission of the minister is twasoose kwa traininga ne tuddako kwa alaba spectator gwe twasoose ya traininga ne tuddako alaba abo ababiri senga omusango gubakka mu V emyaka 7 katugenze ku wokusatu. Any person who at any meeting or assembly held without the permission of the minister is trained kuba training or drilled to the use of arms or the practice of military exercises. Okukumba joto kulia choto nyuma geuka tembea awo who is trained military exercises, military movement si bitendo military exercises kuliko kuchuchuma kuliko kubiringita ebyo bingi kati ne baja ne movement si walide utapita mbele ya mkuu kwa mwendo wa pole na mwendo wa haraka. Mwendo wa pole tembea kulia na kushoto tembea ndio twa au or who is present bakuzeka ate at any such meeting
wali wetabyemu wano bagambye no at any such meeting or assembly for the purpose of being so trained kwegamba gwe nawe woli wano okukutraining toze kulaba naye nawe ogamba nti nange bagenda kuntendeka bantendeke mukati abalaba tulina babiri waliwo bali abazze okulaba duliru kati bano bazze webali naye nga nabo bagenda kutendekebwa kati balina permission naye ono akola duliru ono talina lukusa lwani yo minister kati awo atendeka aba alina olukusa lwa minister oyo kyava abeerawo for the purpose of being trained or drilled commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for a term not exceeding 5 years. Kati wano tulaba abantu bali bameka bana atendeka azokulaba ulimu kati nga eno yali birthday ya Kyagulanyi naye bana abali side eno mu tent ezo zonna ne bana abayimirira wano kukubwa bano abo n'abali bayimiridde kukubo nga balengera omusango guba kwa abo ekibonezo kye kimu n'atendeka myaka 7 kati bano betulaba abali mu uniform emyufu n'abalaba balinanyawo nyanzo no gwalaba abatendeka ali eri ku kibonezo kire ky'emyaka 7 kati bana abali wali bola abatendeka abo abayimiridde mu bundi zaabwe myufu abo emyaka egi n'abalaba foot soldiers bonna abali awo kuba buli foot soldier kitegeeza naye ali wakwetaba mu drill eyo gy'emyaka egi kati omuntu akulimba nti bana abaana babakwatidde bwereere yagambye nti etteeka lya UPDF Act bakaliisa kati eno bagiyita Penal Code Act ani abyogedde Ssenyonyi Penal Code ate nga munamateeka munange yagenda ne ku lukala lw'abannamateeka abasobola yayinulolinze ku lukala lw'abanaka tunoonye etteeka lyatandika kukola ddi bagiyita date of commencement ng'ennaku z'omwezi 15 June 1905 15 June 1900 ameka nga ne Museveni anabeera ki etteeka eritugaana okukola military drills nga buli yenna ayagala okukola drills alina okufuna olukusa olwa minisita weeriri ndabye abaana bebakwata 2 ne babalita bakamala emyaka 4 mu kooti mukomera tebawozesebwanga naye nga tebalina misango kati baba nga abaana bano tebalina misango olina addira abaana ate n'abaleeta mu kuzza omusango babakwate babasibe jjukira bano abaana bali ku drills ezo ba foot soldier be baana abasobola okuyiwawo omubiri be baana b'osobola okugamba nti awali Kyagulanyi ffe katufe ne bakkiriza ne bakola ki ne bafa kati omuntu bw'amala okubateekayo mu katego kano bonna bagenda kubayola nga bayola enseenene era oba waliwo wadde oli munnamawulire naawe beera mwegendereza nti gavumenti ejja kukwata gavumenti embi ekola etteeka ebbi neefuga abantu obubi ng'egamba nti ge mateeka lino etteeka lya 1905 lyakolebwa muzungu ng'era ayina ensonga ze kati bano abaana baakola ensobi endala ennene ennyo era kyetukugamba nti batera nnyo goba bambega nti mugobe bambega bave wano tetubaagala naye agoba bambega abawagira nakyemalira toyinza kuyimirira ku military drill eyo n'otandika n'okuyimba ennyimba zaffe ez'ekijaasi amba iyo amba pande gundi amba yakuba nyanya amba namuwangula ezo nnyimba ez'ekijaasi n'oziyimba nga bwala abaana abo baziyimba n'okola military parade nga bwe wagiraba eyo ngeri so perfect military parade omuntu yenna amanyi ku by'ekisirikale n'agiraba bwetyo nga bwe wagiraba aba n'ebibuuzo ebirala bingi nnyo byateeka okubuuza abasirikale abo balaba nga bakumba ekkololo bonna b'amagye era babeera mu balakisi bulijjo naye bamala ekkolero wiiki ezi babatendeka ewiiki ezi
kati ono kibuuzo ky'abaana kyabuuza nti abaakoze parade eri perfect bweti babadde batendekerawa bulijjo era ani abatendeka. That's why olaba buli NUP leba ne activity ku kitebe badiployinga abamajja aba buli kala babeera liikirira. Kati olajja kugamba nti chairman Nyanzi nga baamukwata ne bamuta. Nja kuwa omusango gwa Katoka Jubi gwe baamuvunaana ogw'okutta omwana. Omusirikale omusawo omuganda eyasalako omwana omutwe tebaamuvunaana musango gwa kutta mwana. Bamala omusalira byakakasibwa anti nkugamba oba ateeberezebwa okuba nti yasalako. Omusawo eyasalako omutwe omwana kuba Kajubi baamukonvictinga. Omusawo tebaamuvunaana. Omusawo yakkiriza n'aba mujulizi wa gavumenti najja n'alumiriza banne. Kisobokera ddala bulungi nnyo okubanga chairman Nyanzi yakkiriza okolaboratinga n'oludda oluwaabi lwa gavumenti. Anti yagamba bamubuuziza amannya n'agawaayo aluwe bino byonna ng'ajja kuba mujulizi wa state. Kati n'okwata akatambi ako nga bw'okalaba ate n'okaweereza obwo bujulizi obumala okukwata abaana. Kati Kyagulanyi azimbye ejje lye nga bw'alizimbe bw'atyo gwe nero exposing eri omulabe ng'omanyi nti Museveni ayagala nnyo Nakyemali nti abaana bafuye ku masomero babeerayo nange bwe nava ku mucaka omulimu gwe nali nkola mu 1993 nali trainer mu masomero ago kuba olwo yali fashion nga buli somero litera okukola parade ng'ey'ekijaasi naye saayina lukusaba minisita nze n'essomero lyali authorized wabula n'essomero liyinza okuba teryalina lukusa lwaki lwa minisita naye olw'okubanga drills ezo tezaalina bulabe abakulembera gavumenti nga baali tebazeeraliikirira. Tunulamu ekyokulabirako etteeka eritugamba okukuba enkuŋŋaana likwata ne lukukuŋŋaana lwe mutegese ewuweeka nga luteekateeka kwanjula kwa mwannyoko oba ku lukuŋŋaana lwe mutuusezeeka nga lutegeka kwabya lumbe lwa taata wammwe. Naye lwaki tebajja kubakwata poliisi ezo enkuŋŋaana poliisi tezirabamu nti zaabulabe eri ebyokwerinda. Kati ate ffe abateesa ku by'okuggyako gavumenti ezo eziraba nga zirimu obuzibu n'ejjayo ki ejjayo teeka n'ogitwala. Abantu baleke kulowooza nti Mwami Museveni anafuye nnyo nti kati kabaziguluka yasobola okukwata abantu bawayisa mu ffumbiro. Nina gwe nkigambye nti twetaaga okubeera feya wadde nga twagala ebifo. Revolution erwanyisa Museveni twagivaako ne tudda struggle erwanyisa Museveni twagivaako ne tudda mu revolution yaffe abadde mu struggle okwenunula tufune ebifo. Tuteekwa okufuna ebifo mu bwegendereza nga tetufuna bifo ebyo nga tulina be tubiyiza. Bw'oba oyagala okulya ennyama totta muntu. Kale bw'oba oyagadde okulya omuntu genda emulago mu mochale bakuwa omulambo oli ogwo. Waliwo n'aba bakafa accident osobola okuleeta ogwo naye totta muntu mulamu okole ki olye. Michael Kabaziguluka ye yagenda mu kooti n'awawaabira obuwaayiro bw'etteeka lya UPDF Act. Agenda oddiwawaabira nga Mike Kabaziguluka bamukutte. Bano abantu balina kye batamanyi. Mike Kabaziguluka okumukwata baali bamulinkinze ku kibiina ky'obuyeekera kye baali bagamba nti Kizza Besigye yakitandikawo. Era nga bagezaako crackinga obuwagizi wonna Kizza Besigye bwe yali alina bwali bumukoze eki bumwetoolodde nga bamuggyako abaana bwe bawulira nti abaana abo balina omutima guli ogusobola okulwana ne gavumenti. Kwe kwata Kabaziguluka nga mu kooti y'abantu tebasobola mutwala ne bamutwala mu kooti maasho ey'amagye. Bwe bamutwalayo n'addukira mu kooti eya ssemateeka awaabira akawaayiro aba kooti y'amagye ke baali basinziiramu okumuwozeza mu kooti y'amagye. Mike Kabaziguluka akawaayiro ako n'akawangula
era netteeka ne balisazaamu lyonna kumpi abalamuzi nga bakulembeddwa Alfonso Owiny-Dollo mu nsala yaabwe etteeka lyonna baalisazaamu bekwi kooti z'amagye ne bazikola ki? Joel Ssenyonyi y'omu ku bayamba Museveni okuzzaawo kooti z'amagye. Atya kibuuzo ekyo obuuzizza kirungi. Twatunulira etteeka ne balireeta mu draft ne balitwala mu kakiiko, abantu baffe ab'opposition ne bagaana okugenda mu kakiiko okuwaayo ensonga zaabwe ebikyamu, kubanga ku kibira ky'emikono ekiri mu parliament twali twetaaga decent views. Nti wadde nga bali bayisaawo majority report yaabwe wabaayo minority report nga gye walaba Ssemujju yakola ku bajeti ya Museveni. Tekyalemesa bali kuyisaawo bajeti ya Museveni, naye minority report ya Ssemujju mu kiseera ekituufu tujja gikozesa okuvunaana bali abayise embalirira eri. Era ne ku luno Basseggona baali bakoze minority report mulino, kubanga etteeka bwe liva mu kakiiko lyali lijja mu plenary ya parliament, nga bwe lijja mu plenary ya parliament yeconstitutinganga mu committee of supply, committee of parliament yonna ne bakomiti neeteesa etteeka eryo kawaayiro ku kawaayiro. Era ojjukira omu ku babaka b'opposition bawa FDC ataafuluma alina obuwaayiro waakiri bwe yabasuuza, naye nga yali atya Nsereko, yali Nsereko. Waliwo n'omulala baali babiri. Nsereko saagala nnyo okumwogera kuba bwe nayogera ku Nsereko kabagamba nti era Nsereko yeewuwo njagala kwogera ku oli oweene mu Eastern. Oyo baali babiri ne babaako obuwaayiro bwe bakola ki? Bwe basuuza. Mukwano gwaffe Ssenyonyi ffe twali tumusuubira mu kiseera ekituufu nti wagenda okomandingira abaka bakole ki? Bafulume. Nga ku committee stage nga bateesa kuteeka kawaayiro ku kawaayiro twali tusuubira bulungi nti Ssenyonyi yali ajja kubeera wakomandinga ettiimu ye nga ye liida waayo, batebolinga ne minority report yaabwe nga nayo weeri wali bateese kawaayiro kawaayiro. Ffe tusigaze ku rekodi nti akawaayiro kano Matiya, Gundi, Anodi ne Sentamu be baakateesa ne kayitamu ne bakakubako akalulu ne kagenda. Bwe bagamba nti bagenda mu committee stage, Joel Ssenyonyi teyalinda nagenda ku committee stage. Olwate bulinga etteeka ku reading yaalyo basobole okumuvinga motion ligende committee stage, ye n'alagira abantu bonna ne bakola ki? Bafuluma. So ffe twali tumusuubira okugenda ku committee stage nga otukkiriza bulungi nnyo nti aba NRM tebatusinga kuba balonda mbuzi zaabwe. Museveni yabalonda kuba kalulu si kuteesa. Okitegedde? Kati nga tulinda bamale okuteesa, nga bamala okuteesa bwe muddayo mu pulinale nga bagenda okuba akalulu akasembayo ku tteeka, awo oyimiririra n'ogamba nti ffe tukoze eki? Tufulumye. Kubanga ebirowoozo byaffe tubiwadde mu komiti era tubabuulidde lwaki lino si tteeka era lwaki terisaana kukola ki? Terisaana kuba tteeka. N'olwekyo ffe tufulumye. Naye Joel yatukola disaaviisi n'agenda wali eri teyalinda na bantu kumanya biri mu tteeka, wabula tuwulira Lutamaguzi oluvannyuma nga yasoma nti muli mu tteeka lye bayisizza mulimu akawaayiro akawa CDF obuyinza okutwala gavumenti singa babaawo obuvuyo. So okukola gavumenti okuba chief in command abasobola okuyita security companies zonna ziri private ne majege gwa anti yaba taking up olu president abata kyali ni control. Lutamaguzi akatubulya na biri bikoze eki nenga kakawaayiro kateekati okulwanyisibwa. Kati CDF omulabe olwaliro ng'alabula mukwano gwange kiti Sheke. Era kiti bannange yeetaaga kusabira banyabo ne basebo Seeka kiti amulabudde amugambye kambi kukeberere wano kubanga ebigambo abyogedde sebo mu Luzungu n'abiwandiika n'alabula Seeka kiti. Era obulamu bwa Seeka kiti buyinza okuba buli mu katyabaga ku Twitter handle ye agambe, "This is my last warning to this fool, the so-called Sheikh, under scrutiny, and we will no longer tolerate disrespect towards our great leader. Chiti, if you continue to insult the great lion, we will take action to teach you a valuable lesson. Why do you Why do you choose to attack someone who does not even know you? Why resort to such behavior
Why are you insulting the general, Mr. Cheyune, as this person is a friend? You must advise him to stop disrespecting our king. Which 5 natekawo ennyukuta sitatu nnya. We are fed up with this situation. We are coming and we will not back down. Which king? Yoweri Kaguta Museveni. Museveni king. Yeye king we. Bino biva ku ex ando ye. Nesebo. Genda maaso. Kati obo n'obuyinza bwakozesa kati awo nga tusobola muvunaana buli mu tteeka liri. Bano bannaffe libakola ki? Lye bakkiriza ne liyita. Naye nga yalirwanyisa ne liggwawo ye Mike Kabaziguluka. Omuntu yerabira n'ekirala nti constituency eyo gye boogerako bali mu ezo yagijja ku Mike Kabaziguluka. Ene ya East. Era Mike Kabaziguluka ye yali MP wa constituency eyo. Kati ku ssaawa eno omuntu akugambye nti nze teryansiba okujjako Museveni ne ku parade saaliko. Kati gwogane ngani agamba Waiswa anti agamba nti Kabaziguluka ya musiba si Museveni. Ne Kabaziguluka ya musiba, Kabaziguluka yabagamba nti bakole parade. Kabaziguluka yatuma omanyinze nirabye ntero kugamba bulijjo mbaira wano naawe ne nkugamba nti yemanya amalwalira tataki tatangalize bwe bamanye ebizibu byange sambala kakofiira kubanga etteeka ligambye buli gwe tunakwata n'akakofiira ako wakukola ki wakusiba. Kati nze nga ndi mu kuwandula ebigambo byange siyinza ate kweteekako kakofiira kuba oli mwaganya kunoonya wanaakola ki wanansibira. Naye ndayo abaana bulijjo abeekweka kumanya ebintu biri serious. Ewaffe ku university kuliko abaana abeekweka naye nga ba security. N'olwaliro mumulabye ssebo ajjidde mu haliya ye nga n'ekyambalo ky'amagye ku mutto kwe kiri emabega n'akakofiira nga weekali awo. Naye nga bulijjo ajja akubye essuuti. Ngasoma amateeka. Bulijjo ajja akubye essuuti. Naye nga ye commander operation. Okujja leero nga ali mu uniform mweri awo. Full combat. Kitegeeza nti zino essuuti zijja ku university eri n'abeera mubiri. Kati n'olwekyo tuyinza okuba tunoonya akalulu. Naye kituufu gyebiri tetusaana kunoonya kalulu nga tubiya bannaffe. Naye kati statement za Waiswa zadde zitegeeza ki nti Kabaziguluka ya musiba. Nina ekinsanyusizza abadde mukwano gwange bamuyita Kalibbala. Kalibbala oyo ali ku TikTok okwo simanyi Kalibbala furniture biki biki oyo agenze n'akola analysis. Nange nenjetegereza nga analysis ya ddala ng'ayogera ku bangi aba NUP abayomba era abagamba nti bagenda kubeera ba independent. N'ayogera ku FDC weyabeerera ey'amaanyi ne DP nga tevuganya balala. N'ayogera ku Lukwago mu FDC nga Lukwago yavuganya ebisanja bibiri nga FDC temusimbako muntu naye nga ate si wa FDC kubanga ku kyokusatu Lukwago wafuukire wa FDC. Naye kibaddemu ekikulu ennyo kye mbadde ntunuulira kibadde ki nti waliwo kye bayita cessation of hostilities nga opposition wadde yasinga amaanyi mu opposition talumba opposition munne. Eyo yali opposition etunuulidde struggle ejja ku government ya Yoweri Kaguta Museveni, etunudde struggle ejja Museveni mu buki mu buyinza. Kati eno revolution etunuulidde okufuna ebifo. Toyinza kwewala bigambo bye Waiswa Mufumbiro bye yakoze eki bye yayogedde. Kati binaagezaako kubanga eri mu baavuganya balimu basatu. Nani ye? Ajja kuba ye Waiswa Mufumbiro, addako ajja kuba Kabaziguluka, then n'owookusatu ye gundi ono Anderson Bulola. Oyo weeri ewa Kisenyonyi. Waliwo ono kaki waliwo omuvubuka aliwa Lwamiti. Owa NRM waliwo wa NRM omulala ye kaki kanya bwati linnya ndijjukidde. Owena agenda okukwatira NRM bendera. Waliwo n'omukyala gwe nategedde agenda okujjaawo anytime. Kati ba candidate bo bala bali basatu. Waliwo omukyala owa NRM lwaki omubala kubanga bo babbi ba bululu balina ne ssente balina n'amagye. Oyo tomuleka mabega. Kati n'atunula ng'oli tamulabawo nga gwalabawo opponent w'omukulu ye Kabaziguluka. Kati anoonya Kabaziguluka musiiga ntya enziro.
naye kati gye tugenze eno omulamuzi yabagambye nti bakomawo nga 29 sio bakomawo mu kooti yetegereze empapula zaabwe naki Kizza Besigye bukyanga omulamuzi agamba nti nkomawo oluddako tagenda kuweza mwaka mukomera kati nga 29 nomination sizanga 15 omwezi ogwe-10 kati nga 29 omulamuzi agenda kujja akola adjournment era kati awulirize bano nga boogera ne bano nga boogera abagambe nja kuwa judgment ruling yange ngenda kuzo mwezi bweziti nibasobe muno minute nsonga kyeyinza okunominatingisa wayiswa mufumbiro wadde tali wabasinga obungi mwogera ku president eyanominatinza Kizza Besigye era nene mukwano gwange ku bloggers gwe nalabye nga agamba nti nga yabalabula nti mwe baloyazi bamwe powers of ki atone naye etteeka erifuga eryokulonda Presidential and Parliamentary Elections Act bakati bali awulamu there is Presidential Elections Act ne Parliamentary Elections Act Parliamentary Elections Act ne Electoral Commissions Act teriwaayo provision nti gwe Matia Sekanjako osobola okulagira nze Sewandagi nengenda ne banominatinga nze mu kifo kyo kasoba ne papula zange National ID bishibiki tekisoboka ekyo kiri eri ku president nene president bamwetaaga wali physically ojja kumulaba bino babikola lwaki ku Kizza Besigye kyasoboka kyempude gamba oli yagambye nti Besigye yali nabo nga project yaabwe Besigye tabanga ko opposition kyebava bamunominatinga ekyo nakyo bulimba Besigye ne ba Museveni bakanya ku kintu eki abantu b'emmanga ba westerners okutukulembera emyaka 10 ameka n'okukola ki n'okusukkawo naye ekyabawukanya ne Museveni kwe kuba nti emyaka 50 gyonna Museveni yali ayagala gibakulembera bwatya bwomu kati Besigye nga atunula nti Museveni bw'ava mu buyinza bwati nga talabayo weewaabwe asobola kutwala buki buyinza Besigye najja abunyakule ku Museveni era busigale nga bukyali luddawa ewaabwe era okwawukana kw'aba Besigye ne ba Museveni kwali kumu ng'emyaka 5 Museveni ajagala atya bwomu ekirabika nti ate kati Museveni amaze okituukiriza era emyaka 5 gyonna agenda gifuga atya okujjako ng'afudde naye bw'anaaba tafudde emyaka gyonna 5 Museveni amaze ogitwala yekka bwogu era gyonna agikoze eki agitutte naye nga Besigye si project ya Museveni abantu abasinga obungi baza kwati bamanyi olumu ojja kundeeta wano nkunyumiza story Besigye personal doctor wa Museveni ajja atya okwesimba wavuganye Museveni personal doctor mu pozi amwesimbako biri gumu anti mu 86 Museveni mu 96 Museveni yavuganya Kawanga Semwogerere kati mu 2 gumu Besigye wajira Besigye awandiika ebbaluwa ye mu 99 ngalaba bitandise tagala gye bayita area mu the reform charter reform agenda ng'agamba Museveni nti reform now era n'ebifaananyi bye bya 2 gumu byaliko ekigambo reform now ye nga tayagala tuve mu movement era mu kala ya yellow nga ye tayagala tuve mu movement nga yayagala tutereze butereza ki movement esigale ng'etukola ki etukola katabine ebirala Besigye yabifuna alongo the way okulwanyisa bano ba Museveni naye biva bitya biva ku Janet Kataha Museveni ng'akomyewo okuva Sweden gye yali mu buwaŋŋanguse najja mu State House nga mulimu Winnie Byanyima Winnie Byanyima by 1999 yali akyali mu State House ndoza kinana musamba obwezi bwetyawo ng'akyali mu State House ngani nga first lady era ngo teyali first lady naye yali mukyala wa mukulembeze era aba first lady kati mukyala Museveni bw'akomawo ne balimu okuseparatinga amaka ng'omu abeera Nakaserongo omulala abeera Ntebe obwo bujja bwa buntu basajja bakulu ne batuula bamuzeeyi wange Bidandisali yalimu ne basalawo Winnie Byanyima afulume muki mu State House musigalemu oli amanyiddwa ng'ofiisyo ki wife jjukira akafaananyi ke nakulaga aka Museveni ng'ayambadde yunifoomu y'amagye amagye g'Obote ng'agenze erwakitula okusisinkana taata we nga Byanyima ye mukuumi we awo yali mukyala we
okitegedde kati Byanyima n'asigalamu ng'akyanyenya ngalowooza kisoboka nti ayinza okuddamu n'atereeza bintu bino bikola ki bwe bigaana wakati awo Byanyima n'amanya biganye n'alumbisa n'anoonya ekinaaluma Museveni ng'ayina kuganza personal doctor wa Museveni. Byanyima teyamwinamu mwana ebyo saagala kubimanya oba byali bituufu oba tebiriiyo naye gambe ng'ayina tulumba personal doctor waani wa Museveni ebirala saagala bikuwulira bireke kkirizaako manyi kojjantera nnyo okugamba nti bwe mba njogera ebigambo bino ebimu nga mbisengejja okkirizanga n'enkubulyako byenkubulya lwa nsonga ndi munnamateeka obutabo buno mbusoma nnyo ne mbwetegereza saagala kugenda mu lengi gye naawa bali mwaganya gugamba nti mukakwate kati Byanyima bw'amala okukwana personal doctor wa mwami Museveni n'amulaga nti asobola omufuula pulezidenti Kizza Besigye ajja ng'alwana lutalo lwa Winnie Byanyima kuddayo mu state house era mu 99 kubanga wali nduzaite emyaka 2 bayinza okuba bakwanagana 97 oluvannyuma lwa 99 Besigye n'awandiika ekiwandiiko ekyamuleetera ebizibu abeerukunjiri ne bajja ne bamutaasa ne batamutwala mu kooti maasho kati Besigye bamutwala omusiba ng'ayamaze dda okulangirira nti agenda kwesimba kuba pulezidenti yasiikinga opinioni ya attorney general mu budde buno za attorney general waffe yali Kiduma Kubuya omu ku basajja bannamateeka abagundiivu era ab'amaanyi ennyo yasooka okufuna first class e Makerere bw'ataputa Kiduma Kubuya n'agamba nti basobola kunominatinga muntu ali mu kkomera kubanga musibe tekisoboka opinioni gyawa kati jjukira opinioni eyo bagiwadde Ssemwogerere aganye tagenda kwesimbawo mu 21 ate Museveni anoonyaayo omuntu anaamwesimbako ave mu kalulu ng'agamba nti nagwe nakoze eki gwe nawangudde n'agamba deputy attorney general tuwa opinioni omulala zabaali bamuyita Josamu tumwebaze oba tumwesige bwatyo awo deputy attorney general bw'avaayo n'awa opinioni endala n'asoma akawaayiro ka ssemateeka aka presumption of innocence nti person is innocent until proved guilty n'agamba n'olwekyo Besigye talina musango gwe yakola ki gwamusinze asobolera bulungi nnyo okwesimbawo n'olwekyo batwale nomination papers ze bazisimbewo naye ng'olwo mwami Museveni yali yayagala opinioni ereeta opponent we kubanga nagamba nti Museveni lwali tunula nga tasobola kuwangula kalulu tewagenda kubaawo kalulu era bw'alimala okubala bw'ati nga tasobola kuwangula kalulu ka president olutujja kusooka tuve mu system eya presidential tugende parliamentary ng'atuwangulira ku babaka naye lwatuna ng'asobola okukawangula mu mbeera zonna kajja kubaawo oba batya kati Museveni kwe kusalawo ne banominatinga Besigye era Besigye ne bamuta naye bamuta nga campaign zitambuddeko ki akabanga ajja azikole Betty Kamyana Misango yagenderera yo nominatinga Besigye ne bamunominatinga kifaananyi ne tutambula kati embeera yali ndala mu 1921 twali tukyamuvinga towards democracy era nga tulowooza nti mu 2006 tugenda kulonda president omulala mwami Museveni amukwasa obuyinza mwami Museveni aveewo kati bano ab'NUP we bajjidde okukwata mu kanankani kengo ng'embeera yakyuka tetukyalina transition eva ku Museveni kugenda ku mukulembeze mulala tuzimba transition Museveni afiira atya mu buyinza muhooza abutwale eyo kati ebeefuuse dictatorship amateeka gaba tegakola mu mbeera zonna buli lwogenda okutta ŋŋaali ng'omanye olwala nnyo ojja kulwala ofe ffe tukuziike namba bugogo bagatuwe kati kyogamba nti tusobola tuko mu nomination Waiswa nga tanaba kufuluma ng'avaayo okukola ki bw'onoolaba Waiswa bamutadde nga bamutadde omanya nti alina ddiiro yaba Olivia Lutaaya gy'amaze okukola ne gavumenti kankwezi ebintu bibiri yazze nabyo ng'abyogera yazze nga bamusibye empingu n'awanika bw'ati emikono gye n'agamba nti bansanze ne mukomera gye bansibidde ne baŋŋamba nti ekinsibya nve ku Kyagulanyi naye nze si kyekyandeeta ne struggle nagijjamu nga ngimanyi sijja kuva ku Kyagulanyi
era nja kumulemerako bw'olwo kafunyo ojja kasala okateekemu abantu bakalabe copyright nedda copyright ekukkiriza kati ng'agamba nti nze sisobola kuva ku Kyagulanyi babadde bampa ne ssente nve ku kyaki Kyagulanyi tewayise na ddakiika 5 n'agamba nti atansibayika abaziguluka kati ffe abalaba ebintu mu ngeri ey'enjawulo ezo statement 2 ziba zikoonagana ayinza okuba kiri kyasoose kyabadde kituufu kati kino yakiresewo political kati kino akireeta ng'amaze okudda mu muntu n'agamba ndi ate eddiiru njisse kati ajjawo kiri azibikire kino asobole okuyingira mu ddiiru eri afulume kuba kati wayisa mu ffumbiro ne bamuta kati akakalu yakawangudde dda bino nze mbikugamba bulijjo sajja ne gamba nti yenaka bayinza ogitutwalako ndiye kati kaluuko kake bamusibye ako bw'omulaba nga anominate nze mmanyi engeri mubiru gye yampangulamu wano bw'olaba wayisa mu ffumbiro nga anominate nze gula essuuti sebo gy'onaagenda okujaganya ku Victory Party gwe wino byo jagenda okitegedde olwo ajja kuba awangudde akalulu kati wano era ekyo kyewawulirawo nabo bagamba nti Besigye ali mu kkomera ali ku kabadi kubanga Kyagulanyi abadde amuyiseeko nnyo kati baagala bamutulugunye abantu bakomewo mulayimulaitiye etteeka ndikusomedde eryo etteeka ne Kyagulanyi tali seefu kati bano balubongo abatendesi naye lwaki Kyagulanyi tebajja kumukwata akalubo kajjamu Kyagulanyi kaba kafudde credibility ayino sigalamu tobola yagamba tajja kujja mu kalwate n'akomawo kitegeeza ne bwataliga nti nkomawo yanifunye amasimu agamwegayirira n'omuwa ssente ajje mu kalulu kati era omanyi ekyo obanga yafuna eddiiru era okukomawo mu kalulu ebyo saagala byogera bulobi njogeza abeNUP banyinga kubanga yagamba tajja kudda mu kalulu nga tewali kikyuse waliwo ekikyuse sikiraba neera yakomyewo kati bamaze n'okwandinga emikono mu kakiiko k'ebyokulwa bwe bagamba nti mu iPod tebagendayo kubanga Museveni ayagala photoshoot tebazeeyo mu iPod bazeeyo baddayo ebigambo byabwe bitwale empola bino ebintu ebitwogera byetaaga magezi okubimanya ate si magezi gali amangi ennyo amagezi gano omuzungu gayita common sense amagezi ago gabaamu akalungo katono nnyo bakayita logic enkofu kekozesa neeraba omutego enkofu bwejja bweti nga yabadde eyita wano jjo neetunulawo nga kikata kya lumonde nga watakuddewo omummonde n'ogubikkula bwoti emanyi bulungi nti omuntu buli watakula ku kikata n'alabawo omummonde agujjawo n'agutwala naye ono aguleseewo tayinza gulekawo era ffe abatega enkofu bw'oba lumonde bw'otakula bwoti omummonde ogwo ng'ogujjawo togulekaawo wabula ogumenya n'olekako akatundu akatono ennyo wano wegukola ki weguva kati akatundu akatono ennyo koolekawo enkofu yejja n'emanya nti watakudde era omummonde wagukoze eki wagujjewo oba gwo gwennyini osobola okugumenya ate n'ogukyusa n'ogusindikayo eri ne guba nga gulaganga wano wamenya omummonde n'ogukola ki n'ogutwala olwo enkofu ojja gikwata naye bw'ogubikkula etunula bwe nga ono ayinza okutakula omummonde n'agulekawo tekisoboka kasooli atega enkofu abeera ku kikolo waggulu bw'oba onaazitta ojjanga dduka emisinde ng'emisooli ogenda ogirinnya buli musooli ogenda otega enkofu ogulinnya ne gumenyeka gukka ne gugwa wansi kati wali wansi we gugudde ng'otegera ki naye kojjayo omusooli waggulu n'ogussa wansi n'otegako akatego kati omuntu n'anuula omusooli wali n'atagutwala n'agusuula wano oyagala kukwata nze mukekenge kati sewanda gy'oŋŋamba nti nze emisango gyawo nadde ndabanga bintu biri political tewali kyabufuzi bazze ne babayoola n'enkwata gye babakuttemu yeyo entuufu gye amateeka gano gali weaponized ko bagamba wayise bamukwatira kooti ye Kanyanya
Nuzali afulumyemu bakuba simu. Andi kado era nakyo nakirabenga na chachi akyogera nga atali munamateeka. Nze nagenda ne neeyimirira omuntu mu kooti nga n'omusango ennaku zeggamba neeyimirira omuntu mu kooti bwe mala omweyimirira ne twogeraganya n'omulamuzi n'enzira mu kooti akasajja okunteekako empingu kansanga ntudde mu kooti bwendi Kaluwakani ka state kuno oba police ate ku lunaku lwa kooti lwennyini nkagamba gwe weeyimirira yabuze nikanteekako empingu ninga kansanga mu kooti. Etteeka lino bwe liba lyogera ku arrest ekifo kyonna but arrest twogera ku arrest si abduction kyekifuula kikyoyita abduction olina jja ne drone wano naakuteekamu arrest ebeera etya efuuka ddi abduction polisi tekweyanjulidde bali mu ngoye za bulijjo abduction ng'akukutte mu mateeka tasobola kukwata muntu. Musewandaji ndi mu kutambula awo nzikirira drone ne ja speed ne basiba drone yawe ne banteekamu eyo subduction naye sewandaji oli munnamateeka ennyo n'amaanyi kati ate bintu mbiteekera n'okusingawo badde olowooza nti bulijjo we mbadde mbirabira. Kati polisi bwejja neyanjulira n'omusango bwe bwe guti oliwaddemba okwogera oliwaddemba okusigala nga osirisa oliwaddemba okukubira munnamateeka awo yingira awo akatundu kano ka 16 watusobola kungamba nti drone zaawe eyodde omuntu eyabeera arrest. When any person is charged with a criminal offense arising out of the arrest or attempted arrest by him or her of a person who forcefully resists the arrest or attempts to evade being arrested, the court shall, in considering whether the means used were necessary or the degree of force used was reasonable for the apprehension of that person, have regard to the gravity of the offense which had been or was being committed by the person and the circumstances in which the offense had been or was being committed by the offense. Bayina okugamba nti ono bamwabudakitinze bwabudakitinzi bayina okutunula mu circumstances embeera eyabaddewo yabadde tusobozesa okujja n'omupoliisi ne weeyanjulira matiya n'omutwala nkyasenga twamwanjulidde awo twabadde abaana ba NUP baali tabuse yensonga lwaki twawambye omwambe kukwi ne tumuteeka munda era lwakukutte bo bapositivist balina bwe batunuulira amateeka gano nti biri ebyabadde emabega nga bakukwata bw'ojja mu maaso g'omulamuzi tebabitunuulira. Senga baali babitunuulira abantu nga John ono mukwano gwange Edi Mutwe tebaali mulese maaso ga mulamuzi ng'afaanana bw'atyo omulamuzi n'amulimandinga yali mutadde. Bano abantu balina okutwalibwa mu mbuga z'amawayisa Mufumbira alina n'omukisa. Edi Mutwe baamukwata ne bamutwala mu basement ne bamuyigiriza olunyankolo okumanyira ku ngammeka ne bamuzza ng'ali deformed nga tasobola na kutambula nakati akyatambulira ku muggo naye wayisa Mufumbira gwe baleese nga alina n'amaanyi asobola n'okuwanika empingu bw'ati n'akuba ennankani gwe kyogamba nti wayisa Mufumbira yasinga Edi Mutwe amaanyi. Wayisa Mufumbira asinga Edi Mutwe amaanyi. Wayisa Mufumbira omulabe nga taliko yadde oluyo alumukubye naye Edi Mutwe baamuleeta nga Edi Mutwe n'okuvaako avuddeko ngagamba emikono mugitemeko mugitwale mukole ng'avuddeko completely deformed person. Kati ajja mu kooti ng'alina ku miggo n'aseka musajja atu naye ng'ali ku miki ng'ali ku miggo. Kati ono Wayisa Mufumbira nze nkyayagala kutunuulira nominations ze bwe zinaggwa nja kubuulira ebirala bisobola kwogera kati kasita banaabanga bamutadde ku nomination nde nja kubuulirayo ebirala ate obitunuulire ojja biraba. Bwe balinako emisango eminene nga Edi Mutwe wamulaba embeera gye baamuleeteramu. Misango minene kisigirabawo ajja okubba esweta. Oyinza okulowooza nti okubba esweta musango muto naye bakusiba ssebo. Nawulira ne gundi gwa mu gy'ekinaana mugumu ndowooza naye yagufeesinga ono w'eggulu. Etteeka lino lyaba lino omuzungu yalikola nga talikoledde bantu ba bulijjo
ng'alikoledde bannabyabufuzi. Mu mwaka gwa 1995 bajjajjaffe baali batandise olutalo olw'okulwanirira obwetwaze. Bano babatakabbu baani abo batandika 38. Kati omuzungu n'ateekawo etteeka lino okusobola okukwendeeza kumulwanyisa abaddugavu kwe baali bagira ki nga bajjayo bujja tteeka lino. Kati Sewandagi, enkwatibwa yaabwe ogamba si abduction, ogamba arrest. Ezo arrests. So bino byonna byonna biva mu results za parade. Twagisomye ngamba parade ne kyoka bakyayina abalala bakyayoola mu nsonga eno. Kurayije yayogedde naawe ebigambo byewawulidde. Ebyo bigambo tebyogera muntu mulamu ategeera. Naye mu mbeera gino kirimu ene tali ya bulijjo. Ebyo bigambo byogerwa. Ate njagala okimanyi mmwe mulabika lwakuba mmwe muli bato. Okuva 96 teriyo kulonda kwali kubaddewo ng'ebyo tebiriiwo. Kuwamba bantu. Era bwe tunaagenda okuvaamu kino njagala nkikutegeke naawe obe ng'okyetegekedde. Tunaagenda okuva mu kulonda kuno okwa 2026 abantu abanaaba bafudde abamanyiddwa nti bafu bajja kuba tebaka wansi wa 10. Abafudde ojjukira 2021 Desemba 10 na mmeka? Novemba 19 bafa bameka? Okusinziira ku security bali 5 okusinziira ku security naye okusinziira ku mwaba amawulire. Fete tulina tusinziira ku bali era. Olwo muba musaka amawulire. Mugajja ku security oba mugajja ku siini. Ku police. Police no confirm. Kati mwakyuka abamawulire mugasaba ku police. Anti tosola gamba nti ndaba wana abafudde baliwe bati okusinziira ku police. Gwe ne bolabanga bali 10. Enanga bwagamba nti bali 3. Gwe tuwa 3. Olwo no banga otuwadde mawulire. Okusinziira ku police. Oliko ekikyamu. Okusinziira ku police. Naye kati ekibuuzo kyange kiri. Ekibuuzo kyange ne kibuuza nti gwe mu mbeera eyo bookolera ani? Nedda ate kakati. Security yennyini yajja ku media center nekulaga 5 nga gwe wabala 5 kati bino bibaawo bulijjo. Tugenda okuva mu kalulu. Tumwene be yatugamba. Tugenda okuva mu kalulu ng'abatono ennyo abafudde tebakka wansi wa 10. Ng'abali mu makomera tebakka wansi wa 10 ebyo. Ku ebyo 200 bangi nnyo babeera mu makomera ne babatanga okulonda okuddako era kati banaatira okutaayo be batadde. Ku bano be basiba 221. Wajja kubaayo be bata. Ate ne mu arrest zino waliwo twarestinga nga tubeetaaga. Nga security beetaaga. Gwe senga omanye engeri Katikkiro wa Buganda kati Charles Pinda Mayiga gye yavaamu okufuuka Katikkiro wa Buganda nga ffenna tukkiriza nti afuuke tujja kukikkiriza. Wano yava mu bino ebyebugerere. Yava mu bye gye babakwata ne Nambooze ne Sseggona. N'alyoka dda n'akola pulogulaamu ku leediyo n'etambula abantu bonna ne bamufunamu confidence. Ne Wayiso Mufumbiro process bw'onoomulaba nga bamutadde omanya bamuyisiza mu process eyo. Era bw'onoomulaba nze kyennyako obukakafu kyensuubira nti Wayiso Mufumbiro bajja kumuta. Talina musangeera. Omanyi lwaki ngamba nti bajja kumuta? Nakugamba nti Wayiso Mufumbiro mutabani wa mwannyina w'Abaswaleko ezaala. Taata we yali munnamateeka, yali mu jaaji ndowooza. Namulabyeko awo muzeeyi Wayiso. Muzeeyi Mufumbiro yayogedde erinnya lyawo nalirabye. Baswaleko ezaala bw'ava ku bwa mmeeya bwa Jjinja yajja Kampala n'afuna obwa RDC. Nga batambula babiri ne Wayiso Mufumbiro. Nga Wayiso Mufumbiro ye personal assistant wa Baswaleko ezaala. Eri Wayiso Mufumbiro Jjinja yali nganga awagirwa ane nabadde avuganya ne mukwano gwange Paul Mwiru owa NRM. Yebalyeku? Si yebalyeku. Ono wa baba? Si yebalyeku wa baba? Yebalyeku? Kati olako ogamba mulala. Kati ngeri gwa wagirwa wa NRM. Najja ne Baswaleko ezaala. Ne bagenda waliwo egambye kulinana petrol station gye bayita ey'Abesigye. Waliwo petrol station egirinaanye enywesa amafuta. Gwe nga munnamawulire genda woobuuze nti abantu abanywa ku petrol station y'amafuta bakolera kitongole ki? Bagita batya?
Saagala kwogera linnya lyayo nvaako. Gwe gendo linaane eyabeesigye ku lw'ensambya eyo. Waliwo petrol station endala erinaanyeewo. Bw'omala okuvaawo ojje obuuze ekibuuzo. Kiwuulero yafiirwa abaana be. Waayiswa mu ffumbiro yali omu ku baali baaniriza abagenyi. Ng'era yemu ku ba personal assistants ba Kibuule. Awo yatuukawo atya. Kati oyinza okwewuunya nga bino bigendererwamu kumuwanguza kalulu akagende mu palamenti. Kati gwe tokkiriza nti bamukutte. Ekimu ku bibiri kituufu. Kubanga bw'amalayo okugamba nti ne ku parade saaliko. Yagamba ku parade teyaliiko. Era nabo aboogera bagamba nti Waiswa teyakola ki? Teyaliwo. Yali atutte mukazi we mu ddwaliro. Parade. Ojjawo bino ebyange byenkugambye ebiri side eno. Tukozesa logic. Ku parade yagamba teyaliiko. Yatte mukyala mu ddwaliro. Bano bamugaba bamukwatidde musango ki? Sinagumanya. Gwe sooka ogumbuulire. Unlawful deals. Sitoweza talina musango. Kati oli wawule birumbuye. Omanyi nze bano abantu bansanyusa. Alumbuye muleke. Lumbuye mwesonyiwa. Andi labayo. Yabadde ayogera ku kyakwasiza Sauda Madada. Muleke oyo. Ate bwe yatuuse ku kyakwasiza Waiswa mu ffumbiro nga kyo kirala kyabaziguluka. Ate kyakwasiza Sauda Madada kyakomyawo Sauda Madada akomewo yali ng'akola emirimu gyabwe nti bayamwogerako ebbanga ddene emabega. Kati ebyo bitagatta ebyo. Alumbuye ye bwagamba. Alumbuye ayabitegeera ati ali ettake. Sawa zino ali ku geeti. Simuyinaako lutalo. Bwe ndimufunako olutalo. Yesu wa mundu wa Kasaale. Bwe ndimufunako olutalo ngenda kukubuulira. Kubanga olunaku olumu baatuwaako amawulire ag'okufa kwa Jeno Eritumwine. Baani balumbuye? Eyamuwa amawulire kuba Lumbuye yamubika. Ate nange ne mubika ku kisenge kyange ekya Facebook. Ffenna ng'atuwadde amawulire ali muntu omu. Nga wa Munderi wa Museveni. Nakugamba kojja bwe nkubulirangako ebitono ebyo bye nkubudde byokkirizanga. Kati byagala omanye nga tuli babiri omalanga kunzija ku seeti nembikubuulya buli wenjogera ebigambo byange nerekerayo. Otyo kuyoola naawe ng'ofuluma wano. Yemanya amalwalira tata ŋŋaali. Nze musajja nsoma n'obwana bwenzaala lwakubanga tata wange baamutta muto. Allah mu Qur'ani entukuvu agambye nti nakola okufa nenkukweka omuntu. Bw'otunulanga n'olaba okufa mu maaso go n'okulaba nti wano waliwo okufa kwewale. Bw'ogaanirawo n'ofa ofa oli mukaafiiri. Nze sewandagi buli lwendaba okufa okwewala buli lwendaba ekkomera ab'omuti baba baseka ng'ab'omugumu bakola ki? Bakaaba. Kati sawa nenja tugane ku musajja musajja bagenda mutegula. Ani gwe bategula? Lukwago. Ekisoka watateekamu ssente batongeramu maanyi essaawa yonna. Bali mwezi agenda kumutegula. Ekibuuzo kyange kyembuuza kyabadde kimu. Bali mwezi bwawangula Lukwago. Ffe abaagala Museveni ave mu buyinza muhoza aleke bbutuulamu tukube mu ngalo nti kiwedde. Oba biki gwe kyolina omumanya kyekyo. Bw'aba mukwano gwo mugamba ayongeremu amaanyi ku ground. Olwaleero kankubulye kino okimanye. Lukwago yakavuganya mu Kampala emirundi egi. Yajjanga mubaka wa parliament owa Kampala Central. Najja nga meya mirundi 3 owa Kampala. N'akomawo nga Lord Mayor. N'akomawo nga Lord Mayor. Tayitangawo ku unopposed. Emirundi egyena Lukwago gyawangudde akalulu mu Kampala. Akawangudde ng'amuddiridde. Lukwago amusinga emitwalo 8. Okay. Tugenda koma wano naye gwe kyolina omumanya. Uliriza kyegambye njagala kiwuliriza. Omanyi bwe bakuchallenginga ku kyoyagala ng'onkomya. Era bwe challenge si kukomya ne Lukwago awangudde akalulu ako. Nga babayina emitwalo 17. Amuddiridde abayina 8. Kati kuno bigenda kyukamu. Kati egyo emitwalo 8 gy'abadde asingako abalala. Tegisobola gyonna kumuvaamu abenga ye gwe basinze 8. Waakiri ky'oyinza okuŋŋamba nti obuwagizi bwa Lukwago bugenda kukendeera awangula akalulu ako n'obululu 10 bagenda mutegula ekyo kibimba 226 emitwalo 10 tegiyinza kuva mu Lukwago. Omanyi omupiira nagusambako nemenyeka n'omukono. Ndi muwagizi wa Mbogo, ndi muwagizi wa Mbogo FC,
ndi muwagizi wa Manchester United, ndi muwagizi wa Real Madrid. Okay, wali osibye ku kapapula. Ndi atuna kitwite ekibimba. Sisi ba papula. Nga Arsenal esamba Leicester City oba Crystal Palace. Kati Crystal Palace ngeri mitwalo 8 okuguwangula. Nga Arsenal eri mitwalo emeka. Nga Arsenal eri mu 10 okola dulo. Oguwangula eri mu 10. Kati Crystal Palace ne bali mwezo. Ali mitwalo 8. Arsenal erukwago ali mu 10. Naye bwabanga lukwago. Ona wabado sinzira okubera ngo ne center mu bwabanga lukwago bamutaddeko 10. Kiba kitegeeza. Ya ina amanyi. Nti emikisa gy'okuwangula. Nene ne ate bagenda kutegula. Crystal Palace. Genda mu kububasi. Okuwangula lukwago. Tekitera kulabika. Nali kigenda labika. Nga ogenda jule ekibima nga kiri munda.